Ate ye Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'akanyigo k'eruweero Alice Kaboyo asinkanye abakyala ab'enjawulo mu Lubaga Division ogenda maaso okubannyonnyola enteekateeka za gavumenti n'okubakubiriza okuzeenyigiramu okulaba nti ate beekulaakulanya n'okutwala emirimu gyabwe maaso. Katulabe ensonga zino zibaddemu ne RCC, omumyuka wa RCC Lubaga Anderson Burora n'abalala era nga biyindidde muno mu Lubaga Division. Minisita w'ensonga z'akanyigo k'eruweero Alice Kaboyo alaze obutali bumativu ku bantu abamu mu gavumenti ya NRM abatakoze kimala okulaba ng'enteekateeka za gavumenti nga emyoga, Parish Development Model, Operation Wealth Creation n'endala zigasa bannayuganda. Genda kubuulira Prime Minister. Genda kumubuulira nti waliwo kyensudde erubaga. Kyembadde mbagamba nti njagala kutwala ba leaders bano ewa Prime Minister. Bajja kunoonya mukubwe abasobola okuweeyogerera bokka mu maaso ga Prime Minister oba tumuyite wano. Minisita abadde akiikiridde Ssaabaminisita Robina Nabbanja mu kutongoza entegeka ez'okujja abakyala ba Lubaga mu bwavu. Esatu mwena nga bwe muli wano n'abalala mugenda kufuna puloosi za kibanja mpola. Inshallah, may God bless that plan of yours. Amen. Wabula Minisita Kaboyo akalatidde abakyala bano okutemya ku baami baabwe nti waliwo enkulaakulana ezze mu kitundu. Nkalejinga abasajja abaami bamwe muleme okubaleka amabega kubanga bajja kufuna obujja nagenda ne mugula amataka ne mwetumbula mweka oba n'abaana bannange kati batandisa okweteerwa okuba omulanga nti tukonsentretize nnyo ku bakyala nabo abasajja ne tubaleka amabega oba gatwa boy child tumulese tulaba ku baana abawala bokka. Kati mbasaba famire yonna yingise mu gurameni, yingisa famire yonna mu gurameni. Omwana n'obwabanga alina omulimu omulala gwakola naye asevinge atereke ayewoze. Sipiika wa Lubaga Mbazira Musa ategeezezza Minisita nti abakyala b'e Lubaga baliko ensimbi endala ze bafuna okuva ewamuko omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni. Era nga mu nkola eno maama omukyala agenda kuleeta ekitundu ky'essente bw'asevinga n'atuuka mu kitundu ky'essente za puloti gy'ayagala tujja mukkiriza alimire ne ku puloti ye. Atandika okugikozesa bw'amala okugikozesa bw'agimalayo ng'atwala ekyapa kye tetwagala byandagaano twagala kyapa. Omuwabuzi wa President ku nsonga z'ebyobufuzi mu Kampala Hajat Sarah Kanyike wamu n'omumyuka w'omubaka wa President e Lubaga Anderson Burora nabo bawabudde abakyala ku nkulaakulana. Nammwe bwe muba mulonda obukulembeze mu abatono be nayogerako nammwe bwe muba mulonda obukulembeze totunula ono mukwano gwange. Mukwano gwo tomuleeta muki mu bizinesi. Totunulira nti ono neiba oba ono omulamu wange oba ono tuyina kye nedda. Mutunulire obwesigwa n'obwesimbo bw'oyo naddala gwe mukwasa ensawo. Mbamulira bulijjo okukola okukikulu nnyo ebyokwekubagiza mubiveeko ate taata w'abaana ate ebyange mubimanyi ebyomubireke wekola busirike musomese abaana bammwe. Nabagamba nze nasomera ku matooke maama wange sitori mugijjukira gye mbabulira naye mwebamwe mutulaba eno nga tuli mu bino ebifo mugamba maama abo baana babagaga nowe twasoma. Byachambadde Rollins ku Russell TV Omunyo.